ذو الجلال والكرام. أيها المؤمنون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، كما قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وعد به سيئة الحسنة هو وخالق الناس بخلق حسنة. Tumtendeza Allah subhanahu wa ta'ala yabijja kutandikwayo omwaka guno mu mbala yaffe ekisiraamu tuli mwezi ogw'ekumi nga tukutambulidde ddala Allah subhanahu wa ta'ala okuwangaza n'obwetuuka mu nnaku zino ez'omwezi n'otuuka mu mwezi guno ogw'ekumi ekitegeeza abantu basinga obungi okuwangaala n'amukeza ku makya n'abeera walowooza mukezi era bamwaiza logamba sinabasulu dokta wange naye bino tebiriike babeka kam min al aghniya taraku hadhihi dunya alfaniya. Babeka mu bagagga abamu batugala ekiseera ne balwalira wano naye nga balina kujjanjabibwa bweru ne batambula ne babatwala ebweru ne babaddiza mu bibokisi. هذا هو الله سبحانه وتعالى. Gwewabulijjo n'obira panado n'okoma okubiri n'otereera osobola okukosa wagadde n'obulwadde emyaka gyo 10 ng'omugagga bumukwatidde emyaka emeka 2 ne bumutwala. So Allah subhanahu wa ta'ala okubeerawo tekitegeeza nti kutegeera kwaffe nnyo. Allah yasalamu n'agamba onaabeerewo onaabeewo. Bakutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyono temulina kyakwekwasa oba tetulina kyakwekwasa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga kullu jumu'ati, buli juma bakhatiba bayimiramu bategeeza okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo okutya Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu akirambire mutabani we, muganda we, mukwano gwe, kubanga wa khayra zadi yetanda esinga okubeera ennungi. Awulira toyina entanda yeddala ey'okusubirira baganda mu mikwano gyo, mukyalawo, abaana bo, tukakasa tugamba nti entanda Allah gye yakona mu sitaamu ey'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero bintu bingi Allah subhanahu wa ta'ala masala ategeeza kugamba nti kiyama bweriba etuuse abantu bagenda tuga ekiseera nga bafuula ebiri halaali ebiri haramu babifuula halaali. الآن شاع عند الناس مباتو ومزبن ويتريد وبسامي نريتريد حتى أصبح عادي يرفق تيارويرا تياروريو حتى نبم نبالي وانا نبالا بانتو بينو كبيرا naye nga si bwe kiri. Njagala tunire ku zzambi lino tulabe ebireeta, tulabe n'obwenje bwalyo, era tulijjawo tutya mitima gyaffe. Ala wa huwa alkibru, nga nakyo kwe kwekulumbaza, okwefuula ow'ekitalo, okweraba nti oli w'amaanyi, oli wa waggulu ku bantu abasigadde. Mbaka salama yali ategeeza kibru, yatugamba nti huwa batalul haqqi, kwe kugoba amazima, huwa ghamtu nnaas, n'olaba abantu abasigadde nti balina makulu. Ngulaba guli wa kitalo kwe bayita okwekulumbaza, okwetwala nti oli wa kitalo, akibu eryo nno ezzambi abantu balifudde nti lya bulijjo, era ng'oli omanyi omugambo yalina amalala. Nalaba nti zemanyikiddwa mu kitundu n'amalala, sirabawo ayinza kuneeyimbamu. N'olwekyo bantu ba Allah abooluganda kyebayita kiburu zambi ddene. Abantu bandibadde bali ewala kuba ge gamu ku mazambi agagobya sheitaani min aljanna. Allah yagamba malayika isjudu li adama, muvunamire Adamu. Fasajadu, bamalayika bonna ne bavunama illa Iblis, okujjako Iblis. Allah tunyumira tugamba nti aba, yagamba okuvunama, wastakbara, ne yeekuluntaza.
kurumbaza wile kama yategeza Allah kama tisura kufuna miroyo khalaqtahu min tin mtonze wanusaka waqad khalaqtani min na atezo watu ndamulio niza tokufuna bila kutoze mutaka wa kibaita kibo wala watu wasigadde kibaita makuru ngagowoli nono chadwa Allah woluganda kigambo kinene kyako bya iblis mujalaya Allah subhanahu wa ta'ala nikijigo bya mukusasi na kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah maksala natugamba hadithi mnaga manka yatugamba hadithi mnaga la yadkhul janna tagenda kuyingira janna man kana indahu mithqala dharratin min al-kibr omuntu endai na yaka aka nekabera katunonywe katinga nga kalolo mumutima gwe kakwekulumbaza kwakwekulumbaza kakwera abantu oli wakitalo kamira nasi bantu wamekaa Allah subhanahu wa ta'ala betubaga Allah subhanahu wa ta'ala alazama teka nabagati no mukikore ne bakireka lwakwekulumbaza bameka n'olukitubira mwabo Allah subhanahu wa ta'ala batayagala bantu ba Allah mu Uganda min asbabil kibr mubisinga okuleetera abantu okwekuluntaza kuno ku nsi n'okwera bati bakitalo min asbabil kibr mubireeta min asbabil kibr ebireeta okwekulumbaza kuno ku nsi ekisookera ddala alman muntu kufunamu omusanga we yali omwavu abasigadde bonna bonna yali ababuuza bako era obasanga basinga obungi ng'enjogera zaabwe zakyuka ngaka musajja oyo munnaye yakyukamu mugagga bwalina anagaita abagagga balina okukudaalira abantu okuyisa ku bantu okubayisako mu bintu olw'okuba bafunye ssente hatha nomu min alkibu bimu ku byokwekulumbaza okukola abantu oli wakitalo Karuna Allah subhanahu wa ta'ala muzikiriza lwakweyita wakitalo nga Allah amuwadde ku nsimbi nolwekyo min asbabil kibr Allah bwakuwa ku nsimbi tunuulira nyazi kuwadde Allah subhanahu wa ta'ala kikyeyeetaaza teetaaza kulaba nti kwate weraba nti oli wawaggulu nnyo wakitalo tulira abasajja baali balina ssente ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga Abdurrahman ibn al-Awf aktharu tawadu'an yaliyiga musajja yayitiira okuba obwetoowaze nga omuyita kuteeza kumanya nti mugagga tulira abasajja nga Uthman ibn Affan hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yali amukwatibwa ensonyi kuba omusajja wasonyi Abdurrahman ibn Awf Uthman ibn Affan numi yajja n'akonkona baksalama neyeetereeza Aisha yabamubuuza nti ya Rasulullah wange omwaka wa Allah ng'abamaze okugenda namugamba Abubakar weyingire teweeterezezza bulungi Umar n'ayingira teweetereza naye fundi olukonkonye neweetereza namugamba namubuuza lima lwaki namunyonyola ensonga namugamba nti kaifa nzaani nyinza ate obutakwatibwa nsonyi kaifa la astahi nyinza ate obutakwatibwa nsonyi min rajul ku musajja yastahi minhu almalaika nga malaika za Allah zimukwatibwako ensonyi Uthman ibn Affan niyo Uthman mwetusobola kunyumira basahaba bawera batano baali bagagga nga Uthman tomulesi era okyogerako n'oyogera basahaba abagagga abataano nga Uthman tomwogedde tumanye ebyefaayo by'abasahaba tobitegeera bulungi ya jamaatu lkhayri tugezeeko okulaba nga tulongoosa tugezeeko okulaba nga omuze gw'okwekulumbaza gutuvaamu oba okuba kukuyibadde kukuyingira olw'okuba ofunye ku ssente okulaba nga obeera mukakkamu ensonga eneeyita kiburu almulk Allah kukwasa olinamuwa ku buyinza oli alaba nga wakitabo n'atandika okukijjanya abalala n'atandika okulinnya ku balala olw'okuba Allah subhanahu wa ta'ala amuwadde ku buyinza ebyo bya kiseera Allah subhanahu wa ta'ala ibtilaa abaatugesa namugesa kulaba onaayimiridde atya n'olwekyo min asbabil kibr mubireeta omuntu okulaba nti wakitalo ku bantu abasigadde tugambye ekisookera ddala mulimu almaal Allah muntu kumuwa ku ssente ekyokubiri
netugamba al-mulk Allah kuwa ku muntu buyinza benolanga abasigale tebalina kwogera okujjako ng'akuddamu olabira ddala ng'akonye wala nnyo abali talina kikola. Allahu akbar. Banne mutumire Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wali awangaala nga Allah amaze omulambika nga amulagidde ddala nti yasembayo alina obuyinza bunene. Allah nga muwanyewanye mu Qur'an. Umar bin Khattab radiyallahu anhu bamuwaluma obuyinza amala okukwata ku nkasi y'obuyinza akuza abantu awezezza emyaka 2. Umar bin Khattab yabadde ne Abdurrahman ibn Auf yaliwo ba Uthman baliwo we bali n'atandika okwogera ebigambo bino n'agamba sumitu bi Umayr bali bamutaka Umar bwe nali nkyali muto falamma kabirtu ate Allah we yangeera neekula ne basumitu bi Umar ne balanda okumpita Umar falamma aslamtu wa nasilamu kanezja mu Islam sumitu bi amiril mu'minin kati mpitibwa amirul mu'minin amiru w'abakkiriza. Uye ekigambo kyasembye n'agamba wa ummi nga ne maama wange kanat taakulu kadida fi Makka, maama wange yali amutukumukabwa mugaati mu Makka. Hada Umar bin Khattab. Waliwo Abdurrahman n'agamba ya Umar owange amir katukuwira n'agala owekakkanya n'agamba naam mulwettanga bapita amir ngezaako ebigambo ebyo mbijjukira ngezaako okukakkanya mutima gwe mugambe tolina kyoli n'olwekyo ba Allah oluganda ofunye ku bukulembeze gwe imam gwe amir gwe chairman gwani la tatakabbar togezaako ne weekulumbaliza muki ekyobulabe kuno okwekulumbaza kutandika ng'olaba kintu kya bulijjo ngenda okulaba oyingidde nga ne bagamba etteeka lya Allah bogeranga bani nga zeima min asbab al-kibr n'ensonga eneeretera abantu okwekulumbaza al-ilmu Allah kuwa muntu buyirimu imma fi nahiyatu diniya oba eri kusaidia ddiini am nahiyatu dunyawiya oba eri kusaidia n'etali ya ddiini. Abantu batabuka n'osanga omuntu nga yakize mumanyi wawano boogera ki ng'eboogera byonna ogyegendesa Allah subhanahu wa ta'ala oyingira kasita omutima gutandika okuyingiramu okwekulumbaza naye bagamba amateeka ga Allah batogawulira kubanga gwalina okusalawo ata akhiru shakhsi bwe weeraba nti gwasembayo naye amanyi bagamba nti buli weeraba nti gwasinga okumanya oba buli weeraba nti omanyi faqad jahilta manyi omanya ati otandise okuba toyina kyomanyi kasita weeraba nti nogandi kati nze mmanyi kirabika kitundu kwe tibuli ansinga olwokuba bakuyita seeka olwokuba bakuyitani okasita olaba nga otuse ku ddala lyero ogamba naye kati ekulira nze kalasi faqad jahilta oba otandise okufuuka atamanyi. Jamaa tugezeeko okwetereeza ebintu ebiyita kibulu bingi n'olwokuba tulina obudde butono nnyo mu juma bingi ni asbabu kibulu mpitirivu nnyo bwe tutandika ozoogera buli muntu agenda okulaba ng'alina bwe yeewogomye buli muntu agenda okulaba alina bwe yeewogomye bw'otuuka ku bakyala ni asbabu kibulu aljamal Allah okuwa omuntu n'amuwa obulungi ng'afaanana bulungi nga yeeraba bw'ati mu mmira n'alaba era kusobola bagamba ng'ayimiridde. Allahu akbar. Oyinza n'omugamba okutya Allah n'awuliranga by'oyogera ebitaliiyo abalabala bannaabwe olwokuba Allah subhanahu wa ta'ala amutonze mu kifaananyi amutonze Allah amuwunze bulungi n'alaba nga basigadde gali kasita olaba nga kitandisa okuyingira mu mutima gwo nga gwerabako ow'enjawulo kalasi entali amu oba otandise okuyingira mu mbeera ejja ekuyingiza mu kibulu n'ensonga endala gye tugenda osengayo ejjo ereetera kibulu ereetera omuntu okwekulumbaza anasabu ekika oba famire. Abantu basanga bafamire ya gundi bo bamanyikiddwa ife bagundi tetusobyanga abatunyonyola batya wekasola ng'otuse ku mbeera eyo nosanga nga abasoga bokka nosanga nga abaganda bokka nosanga abantu ab'enjawulo naam
nosanga bera banga bakitano nnyo bayitirivu obunene. Laysa hakadha al-Islam. Bannange ebika byaffe bye tulimu Allah teyabitonda kulaba bannaffe balala tebalina kye bali. Allah yatondera mu bika bye tulimu n'amawanga ge tulimu litaarafu, omanye nti gundi Munnayuganda, omanye nti munnange oli mukwano tuva mu Eastern tuli Basoga. Naye buli woolaba nti mmwe Abasoga mumusingako abasigale tebalina kye bali, khalas. Buli woolaba nti kati ffe Abaganda eddala etuliko ly'amaanyi, olimi otya ayogera otyako oli Musoga, khalas bw'oba owedde. Tegeza kibuli tanso okuyingira ng'eyise munnaye nasabira mu bika. Nga mwera kuli banjawulo. Temugambwako. Abasigadde bonna Allah yakola asoboye bateeka mu kika kiwa. Nga mwera oli mu ddala lyanjawulo. Tugamba nti oba otandise okuyingira mu bantu abagenda oba otandise okuyingira mu bantu abalina kibulu. Jamaatul khair, kibulu eno Allah subhanahu wa ta'ala tajagalirako ddala. Nga bwe twalaye mu kutandika. Naye kibulu eno esobola okuvaawo emitima gy'abantu. Kibulu eno okwekulumbaza kusobola okuvaako n'obeera ng'oli musajja mustaqiman nga weetegeera bulungi. Kaifa nu'aalij al-kibr, twejjamu tutya okwekulumbaza emitima gyaffe. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو التواب الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Badduba Allah bolugana tutumira ku zange erifuso olwaleero nga lya bulijjo nga leero kenyini ne bali kuyita oba bw'oliyingiramu weeraba nti oli wa kitalo. Naye ngeri Allah subhanahu wa ta'ala aziman ligana kulemesa okuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ezange eryo tutunuulidde ku birireeta ne tulitunuulira nti lyo lyerifaanana litya. Kati kaifa nu'aalij al-kibr, twejjamu tutya okwekulumbaza emitima gyaffe. Twejjamu tutya okubeera abantu tuli ba kitalo nnyo ku bannaffe. Kaifa nu'aalij al-kibr, amanyi bagamba nu'aalij al-kibr, tugezaako okwejjanjaba kibru bi amrayn, n'ensonga mmeka? Bbiri. Ze ziriwa? Al-ilm, kumanya, wal-amal, n'okukola. Ensonga ezi ze zijjamu kibru mu mutima gw'omuntu. Al-ilm wal-amal. فأما العلم وكما جاءنا كما ياتي كما جاء وكما جاء من أنت قواني سوف وتقولي وتقولي من أنت قواني بدايتك إتاني قايو نطفة المذيرة ولمزي أغني يوم ونهايتك أتى أخباري مرة كنجر لابو Allah subhanahu wa ta'ala wala kujjamo moyo ni hayatu kaikomerero yo jufa kine kibiri kivuga kasasiro kadira bakisula na mutaka era omuteri muntu asobola kufana aweza nnaku ssatu nga musiraamu kyota wulira abasiraamu bemulugunya hatta kababere bana batali basiraamu muntu amala ennaku ssatu olabanga abantu banaze okwemulugunya bane gundi nga tebamuziika tunabeera ku ekyo olw'ensonga ti oba okajofuze byofa wallahi ne wobeera ng'obadde sipiika nga abantu badde bakuyaayaanira hatta ne wobeera ng'obadde mukulembeze wa ggwanga nga ate bakwagala nnyo n'ofa buli muntu yenna agamba nti omusajja tumuziika mikwano gye basoma ku kitiiyo ogende mu kitiibwa asipolisi simuziiseeko musoke mukwatireko wano n'agenda ku kitiibwa nadakuteeka kubanga bagala kuteekayo ku bwabwe yaffe omubiri gw'omulo gukuze jufa gukuze kikasasiro kiri awo bidayatuka nutfatu nadhira yani tolina kyoli nutfa wali mazzi aganyombebwa teri muntu asobola kugalaga munne bwati bidayatu wanihayatu kaze kubeerayo jufa
ulikikasasiro wabainahuma wakati w'okutandikako oba wakati w'okujjako mu nsi wali hayatuk n'enkomerero tahmil awsakh fi batnik oyina olya yani tahmil oyina bikasasiro by'ebirala by'omubiri olya emmere ne wayitawo essaawa nga ziizo n'ogenda emmambika mukasasiro jamaa nahnu ma nusawi shay tetulina kyetuli fa'ala man anta tulako wansi wemanye gwali watandika otya yogenda kukomerera oti ogenda komerera eri etya wakati awo tamatusawi shay tekina kyoli ewa Allah subhanahu wa ta'ala so omuntu alina okumanya nti yani Imamu Ali radiyallahu anhu yagamba nti ajibtu man yatakabbar newunya omuntu yetakabbara newunya omuntu yalaba nti wakitalo nnyo wahuwa dhaifu nga munafu nnyo yagamba tuntinu al-arqa kasita asobola bw'aba atambudde n'atuyana bw'atuyana n'avaamu entuyo awunya avaamu ekisu avaamu akasu era abantu bagala olwokyogala okuti waba atambudde bakagenda olala هذا يدل أنك ضعيف يا أخي تنتنه الأرقى وتبطره الشرقة أصول لكم يوم يدلوا أمازي ولا تنانوا أمازي نقام تبقى خلاص نبقى قامت يا أخي حتى أنا لو كلاسي يا أمازي الله رسول الله سبحانه وتعالى يمتوزين أم تسلم بيو أخي يا جماعة وتولوا بالبكة أتي أصول أهوك كتنو بك تنجين سيرين كم ينجرا مكتو لا ينام تقول لي أصول أبوك كيلو كيلو أنت ضعيف يا أخي توينا تقول أنت ضعيف تولي بنفو نقول تتبرع أنت تولي بنفو إبنا تتصور أبوك كويل تجزيك وبتوها الله برجاله okulabanga omuntu yetunulira newemanya nti mani kanta yeilmu manya gwani noba wakitiibwa ddayokko mu kaseera kali oba weyawulemukko mu kaseera kali mu kaseera kokolina wetunulira omanye man anta gwani binafsik tonulira bantu balala man anta lwaki Allah subhanahu yakufuula muzungu lwaki abasajja yakufuula bwati abantu bangi betunyabwe batubala batulaine bye babulako ninga Allah wakwagala muno osanga yekubagiza kama munaye oba wakinazaalibwa mu Uganda Allah yayagala kitegeeza tuli wakitalo nnyo ayinese weko bali abeebuuza nti yuko lwakinazaalibwa wano Allah weyayagala toli wakitalo wandibadde wesairawo katika zibazaali Saudi Arabia Allah weyagala wakuteeka matusawi shay fa'ala man anta soka wemanye gwali utunulire ebyawe ku nsi utunulire okuvaako ku nsi tugeesera omuntu ng'afudde wallahi tasobola kwesitula yadde okutemya okugyayo eriiso yadde okutemya eriiso bwati bw'abanga yafudde ng'amaaso gatunula era babuli okubibaga bimuzize ku maaso anta dhaif jiddan uli munafu nino sanga omuntu yaafi alaba nti wakitalo nnyo olwokuba Allah amuwadde ku bitiibwa olwokuba Allah amuwadde ku ssente olwokuba Allah amufuddemu olwokuba Allah subhanahu wa ta'ala fi ahsani suwar ng'ali mu kifaananyi ekisinga obulungi olwokuba wakabira gundi afe abaganda naawe tumanyi afe abanyankole tunyirira nnyo totugeza ku baganda kasotandika okubeera mu mbeera ekifaananyi amagezi omanya kibwe egenda kuyingira mu mutima naye tugirwanyise kumanya gwani Allah yakuleta kya mu nsi muno era ogenda kuvaamu otya ensonga endala gye tujjamu kibu tujjajjamu tutya mitima gyaffe bil amal nga tukola tutya tukola emirimu emirimu egyo egyongera emitima gyaffe eginyiga emitima gyaffe emirimu egyawaasa omujjala ati kinyomebwa watunami tawadhu naye nga gyongera okuba omugonvu maaso ga Allah n'eri abantu basigadde nga mirimu ki kuyamba kuba bamulekwa kuyamba kuba nga bateesobola
Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yafuruma nga salat subhi nga amaze okusaaza abantu n'agenda n'abako omukyalo omukadde wayamu amiri kalina byabikola nga ye pulezidenti w'abasiraamu n'agenda nabo nga tiri amanyi nga bantu bawunya omukyala mukadde aba muzibe naye nga amuyamba ni Abubakar Umar ibn Khattab yagenda wayo omukadde n'amugamba nti mukadde oyombi otya wano abantu gatulaba aliwo n'abazzukulu bato n'amugamba nti waliwo omusajja yati rajulan yawmiyan omusajja ajja buli kanaku buli kumakya n'atulongosezaako n'atutira n'ebyokulya n'ayosa engoye n'ayonje wati wakawonawona n'agenda lumu Umar ibn Khattab yakeera olwamala essala n'etafikaaliroto n'agenda wali afamalabe ku muntu oyo akola ki faraa Abubakar n'alaba Abubakar ng'afulumayo ate amaliriza okubayambaku n'agamba ya Abubakar muli mutima gwe yagamba ya Abubakar laqad ta'ibta man sayati ba'dak ogenda kooya nnyo abalijja oluvannyuma kubanga tugezaako okutuuka nga teboli an extra mile Abubakar tuyambe ku bantu bamiskiini obalaba tibakyasobola oli abakutuulira mu kagaali oli amuyitako buyisi musajja alwana ayagala omwani tulina famire zetumanyi nti baavu gendayo tunabi tawadha genda ab'ekyemisana owulire embeera gye bayitamu olabe essanyu gye banaabeera nayo kigenda kukuleetera omutima gw'okubeera nga kakka guli wansi ne gwerabanga wakitabo n'essaawa bino olya ne bagagga banno emmere ne mugirekawo ne mugisuula ogenda kufuna bitawadha tosobola waliwo omusajja omu yali sahaba bamuyita Sayyidina Uwais al-Qarni ekyamukana okuba ekimu ku byamukana okubeera sahaba yalina maama we nabbi wali agenda okufana kutegeeza sayati rajulu min babil Yaman musajja agenda kuva Yaman erinnya lye Uwais al-Qarni bw'abanga atuuse mu musaabasalire kuddo yali wakitiibwa yali wanjawulo Uwais al-Qarni naye Uwais al-Qarni nabbi amala okufa Uwais al-Qarni maama we n'afa fahajara n'aseebuka n'ajja sobole okuwanga ina omusalama yawangalira naye yali musajja muwanvu nga tayina ng'asonda ajja n'akuŋŋaanya emmere kasasiro zabaala n'akuŋŋaanya emmere kasasiro kweri talina zidde kugulase emmere yabazaka gye basudde n'agiyonja n'agitwalira bafukara olmadiina abaavu b'omu madiina ng'agiyonja n'agibatwalira ne balya naye lwali lumu n'asanga yali kasasiro nga alya asonda akuŋŋaanya mmere embwa nejja kuba n'embwa naye yali yakasasiro fanabbaha ilayhi netakoboggola ng'emuboggolera bira ebigambo byayogera ng'ali kasasiro n'embwa Uwais al-Qarni Sayyidina Uwais al-Qarni n'agamba nti ya haadha ayogera nawe n'agamba kul ma yaliika wala ta'kul ma yaliini byekikuyiranye oba toyekinyiranye saakhudhu ma yaliini wala akhudhu ma yaliik ngenda naye kukwata ino saidi yange sigenda kukwata bikuliranye ayogera nambwa Sayyidina Uwais n'agigamba nti wa in ittahaztu sirata singa Allah anaagenda ku sirata wa dakhaltu ljanna nenyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala fa ana khayru mink kusinga ekitiibwa wa in hawaitu min assirata ate Allah bw'anaagera nemba ku sirata wa dakhaltu nnaar nemba muliro fa anta khayru minni ayogera naama oyo Sayyidina Uwais al-Qarni ate omuntu agambasi ate Uwais yagenda nekasasiro gyenjagala omutima gwo gukutazo kasita owulirako omuntu owulira omutima gwo gufuuse gwanjawulo wira ebigambo Uwais al-Qarni byayogeranga nga amaze okuwaayo emmere amaze okugabira bafukara olmadiina yawanikanga emikono n'agamba nti ya rabbi ayi Allah wange la tuakhidhni tovunaana liman baata jaa'i'a min ummati Muhammadin oyo asuze enjala mu umma ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hada Sayyidina Uwais al-Qarni jamaa gwe mulimu kigwokola tukole emirimu nga girimu abantu bagiranga ekyalayisi abantu bagiranga ekyalimu faida naye ng'emirimu egyo tunabbi tawaabo gyongera obwetowaze mutima gwo ate n'ekirala nga gyongera otufunako embeera maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Mtawalla Sha'rawi Sheikh Sha'rawi yali
kibaru yomu amanya bama Sheikh Sha'rawi Allah yamujuru ne Sheikh Sha'rawi yali wangaira basi Sheikh Sha'rawi ina haraka yasomesa ngabona batukia mutulasi musomesa sabahia buli kumachanga ina basomesa ne Sheikh Sha'rawi yajjarumu ngabayingira kalawo mti abora kubayina ebisikiti jabo sange ebinabiro biri mabega ga muzikiti nebo yakuita mulyango wa muzikiti Sheikh Sha'rawi yagalangawo nagenda wabada wayabda yunadhif nalako kulongosa ebiko nalo musamu chimu kabatotu ko wabarawa yote umuseka aleka wakule umuvuka na ingira baba kwalizire namsanga Sheikh alikuyonda toilet namkamba ya Sheikh utakote kuyonda toilet ayo Sheikh Sha'rawi namtaba myoyo nabi kora nimekufuna takabbur mutima kwake kubanga fishawari kushawari kuspiti kwepita kwa nama tuka kama Sheikh Sha'rawi kutifi wepita waka Sheikh Sha'rawi kuleki waka Sheikh Sha'rawi ngeza kukula milimu kino jitegezo mutima kwange tulina kyolima subhana Allah subhanahu wa ta'ala dhaif niwaira wakusibiki ninjawulo urukuwa baina ngocho Allah mu Uganda mbakutira nganani seyo tutereze tukole emirimu egyo kuli muli kukola ati kuli mwepera ateka kwa wansi gukole kugenda kukomya wa mutima ko kudde wansi قال الله تعالى في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين الكبير ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم حرم وجوعنا ووجوع المسلمين عن النار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد